Mukama waffe yeebazibwe. Munsonyiweko olwaleero wano wendi ssaawa zigenda mu 8 ogw'ekiro. Kino sikikolangako sipositingangako vidiyo obudde bwa kiro bwe buti, naye ensonga singa tekibadde agent n'alirinze paka ku makya. Naye ensonga eno eri agent, nkusaba bw'oba omaze ogiraba, ngenda kola vidiyo eno ng'eri very short. Bw'oba owulidde ensonga eno ng'ogimaliriza, nkusaba tandikirawo okusaba. Nkwegayiridde. Togamba naakikola nkya ne bw'eba ekusanze ku mulimu, ne bw'eba ekusanze oli mu kunywa caayi. Tandikirawo okusaba, yingira mu nsi y'omwoyo. Amiina. Nkwaniriza nnyo nze Miriam Jumba. Briefly, nina okwolesebwa Mukama kwandaze ku lw'ekisa kye. Ensonga eno simanyi ngeri gy'agiyitaani, ngenda just kwogera kye ndabye. Mukama wanaaba ampadde ekisa okwongerako, bw'anaaba ayongedde okumpa more information, I will still come back quickly mbabuulire. Kakati mu kwolesebwa kuno ndabye nga mbadde nnina we nnyimiridde. Ekifo kibadde kigazi ddala naye nga tekiri mu kizimbe kyonna. Wabaddewo ennyanja nga nnene ekuma amaaso, like nga nnene very vast. Nga teriko bizinga, ebadde just nnyanja. Ennyanja mu nsi y'omwoyo etera okutegeeza abantu amawanga oba abantu. Amiina. Kati neerabye nga nnyimiridde mu maaso g'ennyanja eno. Naye bintu ebisinze okunneewuunyisa, ngwe ntunudde waggulu mu bwengula ndabye nga sky, ebire nga bitandise okukyuka, like bifuukuuse ku sipiidi, bifuukuuse, atmosphere nerabika nga waliwo ekintu ekigenda okujja. Buli bwe nfuna okwolesebwa nendaba ekintu bwe kito, mmanya bumanya waliwo ekintu ekijja. So Mukama ntraininze, spiritual antenna zange ne zambuka, nenzira ku alert. Era kino kye ndabye. Ebire we bikyuse bibadde bya white. Ebire we bikyuse ngenza okulaba nga bifuuka red ono omukwafu. Naye nga birimu empewo, manyi ng'empewo nga wolaba empewo ennyanga zikompiitinga. Forces nga zikompiitinga mu nsi ey'omwoyo, nga zikompiitinga mu bwengula. Kati ebire bibadde bifuukuka ku sipiidi nga bidduka naye ate nga tebirina gye biraga, kubanga sayidi zonna ebire wabaddeyo empewo ku sayidi zonna. Era ngenza okulaba wakati mu bire ne ndaba streaks of lightning. Streaks oba baziyita batya? Nga wolaba obusaze oba lightning, okwaka kw'eggulu nga bw'olaba okumyansa. Ndabye okumyansa nga kuva mu sayidi ya east, ebuvanjuba, enjuba gy'eva. Obudde bubadde bwa lwaggulu nga ndaba obudde bugenda buzibirira. Butandise okuziba. Kati ngenza okulaba nga ndaba streaks of lightning nga ziflashinga. Kati nga sitegeera kiki ddala kigenda mu maaso. Naye kye ntegedde nti waliwo ekigenda okujja. Something was brewing. Kati ne ntandika okusaba mu mwoyo, mu kwolesebwa okwo ne ntandika okusaba mu mwoyo, ne nnyingira mu mwoyo nga ngezaako okulaba what exactly is happening, but at the same time if it's evil nkistoppinge ku lw'ekisa kya Katonda. Ne ntandika okusaba nga when I was rebuking the evil forces, the dark forces behind that spectacle. Kakati tewali kikyuse immediately. Kati ogusoosa tewali kikyuse. Kati eggulu ne lyeggala. Kati ne neebuuza nga kiki kino, what is going on? Ne kidda omulundi ogwokubiri. Era mu ngeri y'emu nga bwe nkunyonyodde mu kutandika. But the second time bwe nnyongedde okusaba, n'entandika okuyita omusaayi gwa Yesu, n'entandika okuyita erinnya lya Mukama waffe Yesu, n'entandika okulabaalabako ekisukka ku kiri kye nsoose okulaba omulundi ogusooka. Kino kye ndabye. Ndabye figa eringa ya muntu naye nga munene. Nkugambye mbadde nnyimiridde awantu ng'eggulu lyonna sky ng'eri before me nga tewali kintu kyonna. Kati figa gy'olaba ng'eri ku ggulu kwonna ng'ejjudde almost half. Eba figa nnene ddala, era bintu biba byantiisa. Ndabye human figure eno naye nga eringa eyaka, okwaka kyentegeeza burning,
si shining naye burning. Nga figure eno creature eno ekitonde kino kankyogere ekitonde kino kibadde kifaananamu ng'omuntu ng'olaba shape yaakyo ya muntu naye nga ekifo gye kiva waddugavu wali black pitch black nga kyo kyennyini kyaka omuliro okitegeera ng'owolaba omuliro gwa bulijjo gwo ogwa yellow nga kyaka omuliro nga kivaamu n'omukka smoke black smoke ku side zonna like all over it. Ekinneewunyisiza kye nsinze okwetegereza ku time eno ey'okubiri nti ekintu kino creature eno ebadde tejja ng'eyaka burning naye ate nga tejja. It was not consumed. Nga bw'onooyokya ekintu naye nga tekijja naye nga kyo kyaka bwekityo bwe kibadde. Ngenza okulaba nga figure ne stepping out from wherever it was n'esteppinga n'ensemberera ddala ku ggulu. This time round ebadde teri painted. It was not like a painting. Ebadde ku ggulu 3D image nga bw'omanyi 3D image abamanyi 3D image kye kitegeeza side zonna. Kaakati ekyokubiri ntegedde nti figure eno y'amaanyi nnyo. It is not a normal person. 1, 2 si mukama waffe Yesu. Kitegeeza force eno oba ekitonde kino kibadde kya bubi. Kibadde kya bubi y'ensonga lwaki kibadde dark, kibadde scary, kibadde tekirina kitangaala, kibadde kyokebwa meaning ekifo mwe kiva kiri dark and evil. Amiina. Naye it was very powerful. Probably it was the highest ranking creature in the evil world. Kankyogere bwe ntyo. Njogera just kye naakategeerako. Amiina. Era kintu kino creature eno ebadde presiding over spiritual matters. Kyentegeddeko nti spiritual matters za Uganda kibadde kigirinako nnyo interest. It was basically presiding over the spiritual matters of Uganda as a country. Kati wano wentandise mind yange wetandise mu musi y'omwoyo, mind yange wetandise we focusingidde ku Uganda. In the past mu party esoose sisoose na kukitegeera nti issue ebadde ku Uganda. I could not even tell. Bwe kimaze ne kiddamu ne kibula eggulu ne liddamu ne lyeggala n'enkola ebintu bye mbadde nkola ebirala somehow eggulu lyeggadde n'enkivaako n'enzira ku birala. Omulundi ogwokusatu ne kiddamu ng'era we kisoose n'omulundi ogwokubiri ne kitambula mu feezi ezo ze nnyinnyonnyodde ezisooka. Naye omulundi ogwokusatu streak eno figure eno human like figure gye nkomye okwongera okurebukinga Sitaani ne nnyongera okusaba n'empita omusaayi gwa Yesu n'empita erinnya lya Mukama waffe Yesu. Omanyi nga bw'olaba omuntu w'omulaba mu kala zonna full kala, this time abadde teyeekwese, avuddeyo live nga mulaba bwenti naye ng'ayimiridde ku ggulu. Amiina. Era abadde musajja, ekifaananyi kye kibadde kya musajja. This time round ekinneewunyisizza nti eggulu sky ebadde yeedividinzeemu ebitundu bibiri. Ekitundu ekisooka nga kiri clear kati nga line edividing eggulu eri wakati wa musajja ono nga bw'onoolaba nti ondabako side emu bw'oti. Oba tukitegeera kati side eno ng'eri covered, side eno ng'eteri covered. Meaning pulaani eno Sitaani gy'akoze it is halfway done. Alina pulaani ennene pulaani ennene ey'obubi ku Uganda gy'asetinze in motion but it is still at the planning stage. Kyova olaba nsobodde kulabako half. Ekinnyambye this time round mulabye bulungi nga mumanyi kuba namulabako si gumu si ebiri. Lucifer yennyini y'abadde mu kintu kino. Amiina. Nkugaye this time round the human figure emerged clearly nga mulaba kubanga mumanyi namulabako mumanyidde ddala bulungi bw'afaanana era afulumye mu kifo ekyo ekibadde ekyekizikiza ennyo
nga mulimu n'omukka n'omuliro n'afuluma ne mulaba bulungi naye nga ndabako haafu. Abadde ne deliberate plan ku Uganda alina ekintu ky'alukka oba ky'afumba eri Uganda nga bwe nkugambye plan is halfway done. We do not know in duration yesigaddeyo okumalayo pulaani eno. Ekintu kino kijjulirizo kitandika kiteeka mu nkola. Bayibuli egamba mu Amosi nti Mukama takola kintu kyonna oba taganya kintu kyonna kubeerawo nga tabulidde ku bazaana be n'abaddu be. Nze seeyita nnabbi naye ndaba ebintu ebimu ku lw'ekisa kya Katonda. Amiina. Ekikulu wano si ofiisi gy'oyimiriramu, ekikulu issue. Who are we fighting? Amiina. Era bwe ndabye Lucifer ne ntandikira kuba mumanyi. First of all bane ensonga eno nkulu nnyo lwa nsonga. Lucifer abantu abasinga tumunyooma. Sitaani tumunyooma nnyo. Naye Sitaani singa teyali powerful yalibadde tateganyizza bantu kututuusa ku ssa lye tuliko throughout the generations singa ddala yali weak as some of us think. So Sitaani gwe tulwana naye, he's not weak, he's not stupid, he's a strategist, he's a warrior alwanye for centuries. Okitegeera kitegeeza in experience, his methods are tried and tested and proved effective. Kyova Mukama waffe atulabula ng'ayita mu Pawulo mu Efeso essula ya 6 agamba nti twambalenga ebyokulwanyisa eby'omwoyo. Bwe tumala okubyambala byonna ate tuyimirire nga tusabira mu mwoyo. Kitegeeza essaawa yonna ye Sitaani tapowa. Njagala nkutegeeze olutalo wo erimu bu battles obutono. So bwe tuba twawangudde battle eyasoose tolowooza nti olutalo tulumaze. Kyobula ntera okugamba ffe tetukola ki? Tetuzikiza. Kubanga n'omulabe waffe atugoba tazikiza. Bane ensonga si aba politicians tebabitegeera. Nabagamba emabegako awo nti ensonga za Uganda ziri spiritual. Ebizibu bya Uganda biri spiritual. Gwe tojja kusobola. Va ku bino bano abantu be bateeka ku YouTube, bye bateeka kumanya ku Facebook ne social media ne ku ma TV nga boogera ku bizibu bya Uganda. That is not going to solve Uganda's problems. Nze nkubuulira. Bw'oba oyagala kudiiringa n'ensonga za Uganda decisively, yingira mu nsi y'omwoyo kubanga mastermind tumulabye. Nze nkulaze just example. Mastermind w'ebizibu ebigenda maaso mu Uganda. W'enkwe zonna ezigenda maaso mu Uganda. And these things, by the way, are rooted in deep, powerful sorcery. Si busaamize ngambye bufumu. Bino ebintu byawukana. Amiina. Kati amaanyi agali emabega w'ensonga zino tegali wiiki nga bwe tulowooza. And they are at the highest level. Oba Sitaani Lucifer yennyini ayingidde mu kintu kino. It is not a small matter. Kakati nkugamba bwe nti ba politicians, ba economists, whoever it is, kasita abanga si muntu wa mwoyo talina solution ya Uganda. Don't expect them to have solutions lwa nsonga. Ensonga gye tudiringa nayo ya mwoyo. Nabagamba ensi y'omwoyo eri very strategic. Bapulaninga many years, many centuries ahead. Oba kitegeera ffe abaana abantu bitugwako kino kyabaddewo naye nga kyalukibwa dda. Kati Mukama atuyite essaawa zino pulaani nkugambye ezi 50% finished. Ebulako just 50%. Ekizibu kye tulina tetumanyi how long the whole plan will take shape. Naye ssaawa zino kye twakategeerako kyekyo. Sitaani alina olukwe olunene lwatadde ku Uganda. Nkugambye ffe omubiri gwa Kristo ffe tulina okutegeerera eggwanga. Ffe tutegeerera gavumenti. Eno gavumenti eriko bali ku byabwe. Bo bali mu byakwenyoleza muki mu bukulembeze. They don't even know. Ebintu emu amagezi abamu abantu amu ge babawa naddala abantu abali mu spirituality eya Sitaani. Bo bajja bikola, bajja biwuliriza babikolerwa. Bagala kwekumira mu buyinza. Naye ng'omubiri gwa Kristo tuyimirire nkukoowoola. Bw'oba ompulira, gamba yenna gw'omanyi asobola okusaba. Oba message eno ekusanze onywa caayi, tandikirawo okusaba. Nkwegayiridde. Kubanga olukwe luno singa Sitaani alumaliriza, ensi yaffe eyinza obutaddamu kubeera nga bw'ebadde. It is going to get much worse. But let us take the battle
to the devil's camp. Tetukkiriza sitaani kumalayo pulaani eno. Nze njikulazeeko ekitundu kye ntegedde. Tetukkiriza sitaani kumalayo pulaani eyo kubanga singa agimalako tawe tojja kuwona. Amiina. Emabegako awo nayogera noza vidiyo yasemba nayogera ku spiritual slumber kasaale k'otulo. Ekkanisa bw'eneebaka sitaani agenda kujja yeegirise mu ggwanga munaagenda okuzuukuka bannaye ng'eggwanga baalitwala dda. Ate okununula ekintu ekyafa okuzuukiza ensonga eyafa nzibu nnyo okusinga okukola okunogera eddagala ekintu nga kyakatandika. Amiina. Nategedde pulaani eno haafuwe naye kye mmanyi sitaani alina olukwe lwaluka. Naye ku lw'ekisa kya Katonda Mukama alutubikkulidde. Mukama alutubikkulidde. Tukoowoole eggulu liyingire mu nsonga zino. Oba omunene wa sayidi eri ayimusi, naffe tukoowoole omunene waffe ayimuke. Kubanga ye talwanangako lutalo n'awangulwa. Amiina. Nabagambye ensonga za Uganda Mukama azimanyi. Ensonga za Uganda Mukama azitegera. He follows issues ezigenda mu maaso mu mawanga ag'abantu gali mu nsi y'omubiri. Amiina. Oba sitaani abigoberera bwe tulowooza nti Katonda tabigoberera. Kati tuyimuke tukoowoole eggulu. Tukuume ebyoto. Tuteeke amavivi gaffe ku ttaka. Twesibe ebibukutu tukaabirire Mukama ayingire mu nsonga zino. Pulaani eno bagiyuzeemu. Tuyuzeyuze pulaani eno, tuyite omusaayi gwa Yesu, gusazeemu endagaano zonna ze baakakolako. Kuba abantu bano baba bakola ebintu bino. Bakolerako basaddaakirako. Gwe tolowooza mbu bo bakikola bukozi just. Kati naawe bw'oba osaba manya nti amaanyi g'olwana nago si matono. Si ga bulijjo. Olina okuyingira mu nsi y'omwoyo. Togenda kukuba kintu kino ngo oli ku mimmondo okoona. Amiina. Bw'oba osobola yingirako ne mu kusiiba. Tuning amatu go ag'omwoyo n'amaaso go ag'omwoyo ku lw'ekisa kya Katonda oyingire mu nsi y'omwoyo tuwangule ekintu kino nga kiri just halfway. Kubanga bwe kinaamalizibwa ne kipeyintingibwa kyonna ne kiggwaayo, we may not get another chance. Mukama waffe akunkuumire. Bwe naaba nfunyeyo obubaka obulala nsonyiwa bambi mu nsonyiwa okupostinga ekintu kino ng'obudde bugenze, quality ya video si nnungi naye kiri urgent. Bwe naaba nfunye obubaka obusukkako wano, okubikulwa okusukkako wano, revelation esukkako wano, nze kennyini nja kudda era nkutegeeze, nkuwe prayer direction empya gye naaba ntegedde. Naye buli omu ku ekyoto oba ku mulimu, wherever you are, nkwegayiridde. Spend your days, your next days, your next weeks ng'osabira ensonga eno all the time. You can work as well as pray. It is a tried and tested strategy. Nze gye nkozesa, I still work but I pray as well. Amiina. Kale Mukama waffe akumpeera omukisa. Bye bye.